Yesu ketugenda masa tena enevudde mbumala films izako kimugamba mweso gwange guno gunimba omanyi baganda balugera bagamba okalyadda kaddadda kakati bano bateega yali agenda kuzaala ne bamunyakulako ezaali zigenda okugula empeke firimu ya busuulwa na fayiro omuguzi wa firimu gwe wenanyumirwa ebinnauganda neno tugikutuusizaako bulambalamba omanye ekikolimo kyesanya abazanyi bonga Fadi Waligo Mubiru Akram Narukenge Ivrin bebakomye mu firimu yino sawa ya kutiguka obubikibi oyinza obutagaba nangwala naye omwoyo gwo gwobosadase otuuka okwegayirira nga tokyasonyibwa akawowo k'okufa kakati kanoonya buli omu bangi baagala bakeetaase naye akawowo k'okufa nga kawunyanga zizi bayinza okugamba nywegera omulambo owone nga lojo otalina omulambo akawowo k'okufa ogwotya mukwano n'omulambo bakugamba gwawula owona okufa efirimu yino bagiyita akawowo k'okufa kifune mukagwa videos kafume mukasarodi gwawe nanyumirwa ebinnauganda eno gyotannalaba wetwogerera afulumye edda abazanyi baabamanya abolulango wulira akawowo k'okufa kali ludawa firimu yino akawowo k'emagombe owano wawe mama gugogoze firimu amututaalaba olaba nakulagula atuuka okuteekayo mbirimbiri olwo oba oluyita luto Fadi Waligo Narukenga Ivrini ono yasibalo nagwa mulavu n'omulambo kifune mukagwa videos kafume mukasarodi nakugambye kutusibwako senga sanyu nekojja mikolo bakafuluwa okutimba omukolo gwo ne gutunulanga Paradise kuba ku namba y'essimu kati ng'obuwangwa bwaffe bwe buli Yesu ketugenda maso bumala firimu zi atenda tebakuletedde firimu yino kati soka tulengere ejjaddu ly'omusezi nazi kuno obuwangwa bwe bwayolekanga obwoleka obwo naye abaana bangi bavudde mu byalo ewaabwe ne bayingira ebibuga olaba mukazi kwebaka mu nnyumba ng'omugongo guba mu kasolya kumbe ebyobuwangwa biba bibanja ani aganya okulya entumbwe baali badduka mu kyalo ewaabwe ekyalo ewaabwe bwe wazaalanga balongo waswa yakula kato n'aliibwa era entumbwe baazigira nga wali nga kirina okuterekebwako kye omukalo Fadi Waligo efirimu yino tulaba kalango Salimatiya girina afutte bubi akutte siro yakwata siro mama akalejengene jangu firimu yino bagamba mwatetoke awazibu tukyalengera kalango kayo bwoba tompa ekiwato leeta entumbwe kayimpa gundi Shaloni ono kusikudini tukyalengera kalango katono nnyo bagiyita ejjaddu ery'omusezi nagamba ezigenda mukoga videos kafume mukasarodi firimu eno wagisubula kopi tokubamu naye kati yo yafulumye edda oyinza okuluma obujiji olw'omusana embeera ng'ekalubye waliwo ekyalo kyogenda kolaba batuuze n'omanya tekuli bitambo bo benye yakuwa omuzibu ojafuna omuzibu bamuyita Fadi Waligo firimu bagiyita ejjaddu ly'omusezi yiyo waliwo abali abantu emisana kino kigudde ku kyalo gali mwoleka sonolera firimu obulamu budduse ejjaddu ly'omusezi yafulumye edda mukagwa videos wogijja kafume mukasarodi terina kubya coming soon gifune kati wa makopiyo Filipo mwana w'abandi yakulebeta abazanyi tulina Fadi Waligo saagala bakunyumirize kasi musajjabbi nga ne ku screen kwali Evelyn Nalukenge ekyatandika butandise Fiona Nangendo nga ne ku screen kwali Chantal Malia ekyali ntandikira nga tugenda maso mpola mpola samune kumune tutandikidde ko ku mutala guguno Akura Mubiru nga ne kwali nnyo ku screen
isima kyeyune tosande musubwa kalo natukunda tulengera muzayi boogere agenda maaso yeetereza nga bwomanyi ebyokulekani weetegekera ekisambu ekipya ali wano yeetereza tuba tuli awo ogenda olwa omuwala zze kumbe muzeyi omwala ono yali amumanyi baana badde muto akuze okuze kati muzeyi yewunya omwana engeri gyakuzeemu nsanyukidde ddala nnyo okulaba munnange namune nange nsanyusa okusanga muzeyi mujeebala osibye oti eyo akaana yasemba okalaba ku maziika ga kitaawe waako kweni kati yo olagawa kweni munayina gwe nakula naye mukwano gwange ruthi gwe mbadde nza okulaba kweni ruthi oyo wa matiya ono matiya bano aba matiya tomanyi matiya nga akava ku muyagayaga ku muyagayaga awo kyuga muntu ono gyolaga muzeyi lwamugamba nti agenda wa matiya n'atyamu nnyo engeri gyesoma ne munne abadde azamulabe ruthi gwazze okulaba mwana ono agenze wa matiya gyalaze ekyatandika butandisa obukalabanda bw'ekyaggwe ye firimu etandika mulambalamba era nga tugenda maaso kakati muzeyi ng'amaze omunnyonnyola omwana ono yali amumanyi era yakula amulaba ekyo kyamukanga nnyo okuba yagenze wa matiya kati nga tuvuddeko eyo waliwo muyizi tasubwa ayina emaali gyasuuziza nange badde manyi gwe nzijeko emaali ate yansanze muli kitole ekimwana kikyemuliko mwana ate kiki saaga nakani muleete omugabo gwange muddeyo bennago omujezibika bwezibisi mwana bitudaye tujja tukunonya kuzitwana tobako ku street omanyi bagamba ebibuga tebiba bantu bizimbe ebibuga be bantu kati ebijjajalo bya kibirigeri ddiru mwagikwe mwana kati mwaziguziza nti babadde mugabo anze missoni y'ebijanjalo saagibaddemu ngaera bw'omanyi omubbi w'ekibuga abba masimu ow'ekyalo ziba nkumbi nkubye wali mwana mbadde nkubye nagendo wali eri mwana obulinnya ate lwakuba mwana nsanzemu n'enserula giwereze sebo n'ababbi mukyalako babosi kati gendo gitunde naye kwanza ate amagye ogayinzeewo kale bosi ekyatandika butandisi nagambye MK Majestic Plaza wozisanga level 5 ate mwana wotaleeta amagye ojja kunkenga ggwe olabika ombulamu omuseera kale boss bamutya olutya boss alimu ki boss oba alimu ki astretching ensikya omulaba stretcher wuuyo yakulira ababbi b'okukyalo ekyatandika butandisi tuddako omuwala ono ogenda otuuka eno waliwo ayitaayita Ruthi kumbe we waka waba Ruthi ew'omukulu Matyansi naye abaawo basiiba mmanju tebabeera nnyo mu lujja ekyali ntandikwa abeeno kyeyakolanga yeewa akatebe asobola ogenda maaso n'okulinda mukwano gwe kati Ruthi aba ali mmanju ogenda olwa eddoboozi erimuyita alimanyi maama mukwano gwange abeeno yeetolola ne mmanju ogenda okulengera kumbe stretcher ze gwe stole banewedda muli manju nkumanyi gwe bano ekyo gannerabidde eri wa mwami Serugo yenze yasoma ne Ruthi gyali kumbe Ruthi ali manyi tayagala oyagala Ruthi kumbe stretcher ogenda omanyi omuntu okutunulira bwati naaba nga akulabamu amasavu mu nkoona pannange ekyali ntandikwa Ruthi agenda okulaba brother atabuse kyava avaayo banenga oludde okulabikako nje ndi ku kyalo naye nja kujjamu enkulabe naye waliwo obuzibu wano obuzibu ki namu neegenda genda ewammwe munnange saagala obeere wano munnange tewandiruddewo muna banenvudde waliwo okujja okulaba mwana gwe ate tompa mboozi yagala kungoba kwendi ekyo genda oba oyambye enze eddakiika 2 genda Ruthi kyeyakolanga agoba mukwano gwe taata enombeerera
Emberera abantu bano emberera bazikola muki kakasiza va mwaka bobo kemberera kikitalabanga kutoke aya basi nawe genda ubadde kiye bannaye simanye emputwa jimirira mpeke tata yangu watujja kola lwose numberera bambi akawala kabadde kato bakizudde emberera ne bavaayo yono Matiya efirimu egenda maaso gwe olinga atali mwana wa wano otandika otya okugamba abantu badduke oyagala kulabula abantu kutuludde miyagundi kyatandika butandisi era nga tugenda maaso mpolampola twaga ono olwamanya tata n'amanya ekiddako mutaka n'asimbula ye pajero yewaka kale obudde bwebwo obwaki amaka gano gaalimu kintu ale enkanamu emusanga busanzi abantu balina enkanamu yasanga musange kati olulengera ku mbeerera bataama embeerera bazikola muki omutunulira abadde omuntu n'afuuka ekirala yesu tuleekya twamulengeddeyo muvubuka akulira ababbi ku kyalo naye ayina enkanamu agira n'ataama amaaso ne gadda ku ngulu abanga akubiddwa yaabwe n'alyoka asiikuula alinga bajaji mu kutandika n'ali gwe olira firimu yino egenda maaso n'atandika 10 tunulira leta piki bw'atandika abanga ka piki ka bodaboda amaaso gali mubire laba 10 bategedde omuwala mbeerera mukazi wattu yo n'atambula yeeyongerayo muna yamugegenda nja kusanga kumbe kino ekyalo kirina ebizibu byakyo ebbanga ly'amazzi etaliwo lengera mutabani wa Matiya huyo tulaka huyo ye mutulaka nze bakaya tulaka nga kutewa tulaka wuno stretcher tugenda maaso soka yejaga ndebe muntu wakutte kati wabata sobodde kumanya muntu wakutte era ine ngeri y'okutulakinga alabyo obusezi yinza okutuula ku musumali nkimukaaga watulakinga livansi yemanya akuttewa nabo obusezi tunulira firimu kino kyalo firimu bagiyita obukalabanda bw'ekyagwe firimu yino nagambye kuvamu emizivu vidiyo nanoonya panya anoonyeza panya omuwala wuno yeeyongerayo kumbe mu maaso olwatuuka ano bwe bakulukunyiza kuutaanya nange navaayo weba alyoka ayingira alinga mbata alinga kibwa mwetika akuutaanya bukuutaanya kumbe waliwo eyali alengera mukuutaanya wakwekweya tosobola kuyitawo wotuukawo onywezebwa nga yeetika nvaaze basezi ate balya bakubya ekiro bano batwala balamu ebukunja si ba miti baba bantu basi nga baggalawo misana tuku kumbe bamuyodde waliwo abadde alaba ye mwami boogere batandise mugulewo mujja kugulawo Matiya oganiddeyo Matiya vaayo Matiya temujja kulya mwana abadde nga mbalaba gulawo jangu twogerenga abasajja ebintu Matiya byokola si bya buntu byenjagala mbi kirala kiri kimu leka omwana abandi afulume omwana akulidde Kampala leka afulume ave agende muwala wa kitaawo omwana wa mugenzi Lugundi oli temujja kutuleeta kuzibu gundi muliza abantu bangi wano entamu ezammwe zibeera ziginakani omwana muleka agende gw'olina kyonjagaza bano abawano balyambeerera Matiya oganiddeyo Matiya ogenda kulya omwana w'abandi nakugana okummanyira gwe gundi olayiko olina kyonjagaza omwana oyo nomala omukolako ekintu kyonna bwekiti njagala olabe yamugamba nti senga okola ensobi ngenda kubuulira ekyalo okakasa ndi oli muntu muzibu ogenda bagamba ki kenzije ogenda bagamba ki tojja kubyo sebo bwogeza n'ojogerako ekigambo kyonna ojja okundaba oba olowooza gwe tumanyi naawe bye byosirikidde bwe tuba tulina ekyama kyaffe nga tugoba gwe lwaki tulo ekikyo tokisirikira tetumanyi olowooza lwaki yambala obukalabanda ekyo ekimaze abantu ffe tumanyi ekikutambuza oteguka kyogamba tetumanyi lwaki ekyalo kyaffe kijjudde obwavu obukalabanda bwe waleeta olowooza tetumanyi
gwe bagambye nti tetumanya obukalabanda kibulimu obwo. Buli omu alina ekyama ku kyalo kuno. Ono alina ekyama kye. Sajja bimanyira. Dangamu. Takyatambula nogoka bunogosi. Wuuyo. Ogeza nonjogerako nkolako olugambo. Ndagaye kutuusibwako Tine Beauty Clinic bali ku Park Nkadde Mall. Level ya kuna akasinge namba L20 n'atulira nga tuyombera n'ennyama ku kyalo yaliko omuli ye Philip omwana w'abandi oligina ne muzi efirimu egenda maaso nagambe nga buli jeminze nkwereza era nkati ebina Uganda tubikutuusaako bulungi nnyo era twakoledde branch wali eri ku Segawa building wa Segawa market Kisenyi Mengo we mujjo kwa mutusanga office yaffe kati weri bulungi nnyo era ne film jama tuzikutuusaako bulungi ddala MK ku Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 abasuubuzi muguzi kino omuntu baaniriza namwe abagala obeera ba agent essimu eri 0701 101055 n'ebintu byenina kyalinda sente z'omwingo zirese kali muzayi kumbe ku machago lwalero bedda alinda mutabani we nga waliwo olugendo lwebolekedde nagamba nti wobanga jojjanga n'omwenge kubanga eri tuba tugenda mu ssabo baagala nnyo enkoko ya lujumba olina okujja nayo n'ekita ky'omwenge ebyo tobireese kwe tujja bikwasaganya kwe katwolekere sibanna amapeesa wenna muzeeyi teweetegeka limo bayogenda mu ssabo omala gagira bw'otyo olina okubanga weetegekera twaluddemu kati ntwangu naye era kasita tugenda budde bwayise edda naye tulina kwanguwa yangwa tuve wano neniira walimiramu obukalabanda tata ndi nsonga z'obukalabanda nazigamba ate lwaki nedda talina kwambala bukalabanda manyi enkalabanda wezizitaasa Mbadde nina bwengatto. obulijjo n'engatto mwana wange egenda maaso nga naye nga zintuuka Zijja ku yabadde amuleeteddeyo obugatto yabadde aleese obugatto kwe niyambala obwo ngenze ndo mu kibuga yamugamba ayambale engatto kalabanda zino sizisaana kuzanyisa kalabanda zino ndetereza uyange linda ku genda maaso kalabanda zino saagala zireka zirimu ekyama aloga Luganda abantu ku kyalo bakimanyi nti alina obukalabanda tuno nagamba ng'afuna ekiveera naye kakati muze ati wali tusibye. ennyumba togisibye wabbika kwendi eno ennyumba esibukamu emikalabanda bagibba omuntu aba ayagala kweriitira buzibu awo siwabbibwa mutabani wabogera omulabye mulabyeko kakati olugambo lwatandise okutambula ku kyalo mutabani wabogere yakomyewo bannanga akolera mu kibuga mutabani wabogere yakomye kwendi yakomyewo namulaba kwenti mumanyi nti yakomyewo boyi wa kabi oli mwana amalangamba kakagambo gwamanyi ezi abakulu batandise okwegwanyiza omuvubuka oyo wabogere kubanga atunula ssente mwe muli kuki wabogera ono tomanyi ono tomu yakomyewo mbw alina ssente alina ssente temukimanyi nti bogere yawa mutabani we ssente kwendi muleke nammwe kwonooneka omwana yandibadde akolera mu kibuga aleetere kitaawe ate taata we yamuwa kwendi obukalabanda bwamuwa obugagga kwatambulira kyekisawe ekyomusajja oyo kyatata ekitegeeza omusajja ono engeri gyatambula n'ekitabo mubaamu ssente mu nkwawaze mwatereke ssente newakata sibaawo kuba batalina kyeyeegombayo kumbe waliwo awulidde atambula ne ssente ewakata sibaayo kubanga ekisawo kyaza agenda nakyo kati mutabani we akomyewo mbw abadde anonye ku ssente muzeeyo obukalabanda bwe bwamuwa essente mutabani weyo mu kibuga aliyo kuzirya buli tugenda maaso kati olugambo lwatambudde dda katuba tuli awo ono yali omu ku bafamire babogere ye Fred owaye ensanyusa okulaba obulamu embeera egenda etya bawo mpitako buyisita kwendi omala gayitaayitawo tombuuza nako naye obeereeyo mu nyumba kwendi nanaabo nsubira tovaayo nojja nombuuzaako kwendi okonkona nojja nombuuza ntogeranga abantu kumbe Fred jangu nedda mbadde nenga nda kyenza okusaba nawulidde Tomu yakomyewo kwendi Tomu kumbe ono eboogera ku Tomu anyiiga naye gwe oli muntu muzibu nnyo n'okyama mu lujjango ze kubuuza Tomu nze tombuuza bamulabye nze banganye Tomu bamulabye
Gomanyi naye gwe omuntu gw'onoonya omumanyi bulungi Queen muganda wo tegeeza. Queen waba muganda ekitegeeza ki Omanyi si gw'omanyi abantu sirimu gwe bakuŋŋaanya mu kibuga bazze mu kyalo eno babalwaze n'okombozo lya. gakulemye okuleka ni obeera n'abantu ffe b'obeera nabo abakumanya endyayo n'ensula weesibye ku munnakibuga akulwaze Okutomu kyo sijja ku. amazima gali nti sinaba nammulabako Agatom togenda mu. Simanyi na gyali. sijja nakwogera gy'ali ne mba manyiyo sandigambye kumbe Fred awuliddemu obujja oli muzibu kale musajja gwe Bayo. kale Nena gamata. kale kanabe taata wanabazze tulabe naye naawe oli mubi nange ndi muntu munfeeko muyiga okunfaako nange njagala enjawulo yasembayo mu kika ekika kirina abantu mwe kiwumuliza ebizibu byabwe kati byabatom babiwumuliza mu ono Fred naye yeegomba okubeerako obulungi naye ebintu si birungi tugenda maaso kaakano Abano. Negwerwe. Ogenda kuluzi. abanafu baakuno Wali abantu bangi. Ekiri kuba obwana abakazi bo ogenda kujja okuvaisa wamwe. Ngenda bayisa tebimanyi. gendako Tegero oli muyayi. lugambo lutambule waba Ruthi nno bagoba abantu babagoba Tonalaba kutumba. Tomu wa mulabi Gobe. bane mwana gwe Yakomyewe. Tomu yakomyewo Sente njirire to. yenna bagambye mbu mugagga muzibu Yego kimanyi takomye kuno na sente ndala. ne bagambye mbu akomyewo kuno na bunonyi mbu era atagenze kukola Kero tazinone. Queen ale sente zibeera mu kibuga ngamba Yawa mutaba. Queen waboogere Sente toki mozifu. sente naawe ziri Kampala ate kitaawo anazimuwa atya Badde kinze nkunyu. kwaye tomanyi nti boogera alina obukalabanda bwe bumuwa obugagga ekikapu kyatambula nakyo ze sente ezimumenya mutabani we zaanona Kano nkunyu. kankubuulire Kimanyi nti obukalabanda bumuko. naye wane omusajja ono obukalabanda bumukoledde aye takuwulira gye yabujja naye abasinga baka ekyaggwe naye sente aziwa mutabani we ye n'asigala sebo nga mwavu ono omusajja agala omwana kaakano we tuva eyo nga twolekera newankubadde balina obukalabanda naye ate balina omusawo waabwe omulala Muzukulu. Wanjeje. kataata aleese omwana we ku basawo Tole eddagala. bagambye kwatenkanamu laba omusawo waabwe Olitwala olina. kati genda onaabe enkanamu eyo Ofu. bw'omala okunaaba enkanamu Omweyambisako mu. sooka ofune omukazi omuwala osooka omwawule omulundi gumu tomuddangako wangi weni kale Mamukembu. Bweza jjajja. mugende ne beebaza omanye obweza buba bwa mukasi obwo Wamma ku nsonga y'obukalabanda. kati ono abuuza omanye mutabani we bintu bino byogerwa bulala bantu bagamba yambala nnyo obukalabanda sobola bwejjako Kasita tobwa. kwe nti ekizibu kiri mu kubwawula okubwambulamu si kibi naye bw'obwambulamu n'obaako gy'obutadde kasita tebwawukana bali balongo obukalabanda balongo bw'oyambala toyambalako kamu bw'obujjamu bubeera bwombi bw'oli bwawula ze nduulu ogenda okuva muzeeyi nga tugenda maaso kwendi akusika kukoleraako muzeeyi alina omwana we gwateesa naye kwendi naafuna buli kwendi genda ofunaako baggayo ofunaaka wali okakozesa omulundi gumuleetaza ojja kunsanga ye Tom kumbe kano kategedde baakutteeyo kati kabadde keefula akalima wano kumbe kamuteezi baneensanyusa okola neegwana gwe baneensanyusa nnyo nsanyukidde ddala Queen gyebali Queen wenna obulidde eno Queen bannanga ekyalo nga kitubboye ng'obuze koze erinnya ly'oggwani yali erabira Fiona. weerabidde Fifi Fifi manyi Fifi ebintu bino yegabangagesipu tukola nnyo adisiki eba ntono obwongo mba neerabira mangu naye ng'atandika kwennyonnyolako kale muzeeyi wuno yeeyongerayo tabani wa mulese eri aba agenda mala okwetereza kati ng'asooka ayingira akasaka
asooke yeetereze. Kumbe bagambye ekisawo kibaamu sente ate kuno ku kyalo. Baasi. Walalala. Uyo omubbi. Gwagwa. Omubbi. Omanyi omuntu atandika emisinde n'abanga antelope. Yabuka ebibanda 2 n'enkonga ey'okusatu. Guna agenze n'obugagga. Agenze nakyo. Omuyaya ageye. Babbi ekisawo. Ekisawo kibbiddwa. Kumbe mutakaali eno. Kati mbadde njagala ndabe. Kiki? Naye tuyinza okubaako engeri tuyinza oba tufunamu akadde. Akadde? Tekyandibadde kizibu. N'erinnya lyange waleerabira kati. Simanyi nawe nkikola. Ayironja lijjukira nga tuli mugundi. Kuba kati mumasannaale gokka. Nina bingi kale tukwasaganya. Kwerabira erinnya lyange. Ne bannange. Yo sigira. Agenda maaso n'okunyonyola gy'atya okwerabira erinnya ly'omuntu okumanya asajja ennaku zino bakaawu. Waolayika olina ala bangi boolaba. Kalifa abeere n'abasiba muwemba. Zena ngendo vayo nga ntuuyanyo oyinza okunzijukira. Nze ndayika sikyakulina mu birowoozo byo. Engeri gye kyesiiga n'akasabbuuni. Omanye ebyekyala abantu beesiga kasabbuuni. Nayinja kugira ate kati kasitambeera naawe leero bwe nkulaba olw'eggulu mu muwembe mmange oba kale mu bitooke bya Yozefu mba nsobola okugira kiba kigwe. Kadi ogenda ddi? Oba enkya ngende. Kubanga kirayika kye nagiridde ndayika mazu kifuna. Simanyi. Kangende. Kati kansoke ngende nkirozeeko naye nga tonnagenda. Nja kuba nkuddamu enkya. Kale mumukereyesa. Sebo n'abeekyalo baba n'endoolo n'aloola. Bayi. Sawulisa. Abadde ayagala ekizibu kye akimalire wano kikuwa kyakuyiga ki. Abakazi abasinga mukimanyi nti asajja bava gye bava nga bawadde emiddagala gyabwe babamalireko ekizibu kubeeyambululirirako. Naye nga abasinga sibakimanyi. Oli bamuga agenda ogende omulundi gumu. Ate kikimuze. Taata. Mbandya ngenze. Taata agenda okudda. Omwana agenze n'agira kati n'ategula. Ngendo kola bwati. Taata agenze ojjira omwana ategusa afuumusenga kaweewo tagenze n'obukalabanda. Kalabanda butiba. Kati obukalabanda babututte. Kapo byawulayo. Taata agenze ojjira ekikalabanda bange. Batutte bugagga. Obugagga bugenda tugendako taata bannange. Muzeyi naawe ebintu obireese muzannyo ni mwana wange bulijjo nfiiririra ggwe. Gwe waleese engatto nzambale. Obukalabanda singa buli mu bigere ono yasidukirawo. Muzeyi n'asooka afuna wakakkanira awo. Sooka ayitawo emisinde. Kati bagenda kukola batya? Ye Tomasi. Ka Tomasi yajja ayita Fred. Babbe obukalabanda bubadde ki? Zayeri bubadde ki? Gundigane nammwe munjagaliza kuba bubi buli kaseera kati obukalabanda ate bubuze. Obukalabanda bwa bubbi. Kati naye mweyisa bubi nnyo nammwe. Mwe mwagagala ne munneerabira munnange nze nange kati kuyalabawo ennabu ofaanana tokyanyirira omyansa bumyansa kweniva ku ebyo naamwe aŋŋamba mugenda nnoonya obugagga simanyi gwasooka nze nzireko nze ne munneerabira nanti tuzinde okukola ekintu kimu obukalabanda bwe bugagga ensibuko ffenna lwe tugenda gaggawala ku bukalabanda kati babubbye tulina bunoonya ffenna obadde ne taata tayagala nga akwate ku ssente ye kati ebyo si biriimu saba enjawulo weeri sijja kunoonyezaako bukalabanda nga nze nfaanana bubi bwe nti kati balina okuleka ne balinnyisa embeera obukalabanda bubbiddwa ate ono naye lwamugamba ku kyessente n'akimanya abala bamugaana lwakuba mwavu kakyalina okukola kwe kulabika nti akola ki anoonya engeri gy'ayinza okuleka ne bayiiya bafuna obukalabanda kati muzeeyi ng'akomawo obukalabanda nga bakugaba tugenda maaso nagambye kutuusibwako bannaffe abattina bututalemebwawo ate neki njagala olabe omanyi ekizibu ekiyinza ova mu ekyo muzeeyi agenda okujjawo ab'ensonga obukalabanda bubbiddwa mukwomu kati bugenda babalongo tebazannya babubawangire bugwa mu mikono emikyamu bugenda kubasala ekika kyonna uganda eyamuka embuga kati genda mulabika eri mufuna obukalabanda
Ndagaye kutusibwako Tine Beauty Clinic bali ku Park Nkadde Mall level ya kuna akasenge number L20. Tugenda maaso. Zeyi bamugobyeyo. Kati omuyaye uno ajja akebera mu kisawu kumbe ajja asula obukalabanda. Akasudde kakakalabanda kamu. Kati bwasula akakalabanda kamu nadduka nga yeeyongerayo. Amanye ekisawu kirimu sente. Fred yono aline muganda we sibategeera kiddako. Yali amanyi nti bagenda gaggawala mu mpalo. Bano be basooka ye yaddako. Naye yali mu mbeera embi. N'abawala ssebo bo ku kyalo babuuza bano ab'omu kibuga. Eyo musaazi. Ono yagamba singa okalanda wa bubbiddwa ateeka okuba nga musaazi. aliwo yinna Kati musaazi si omutabani wa Matiya. Koye nti buli ekibbibwa ku kyalo kino ekintu kibbibwa musaazi ateeka okuba yaba yakisomeddemu eyakibbibwa. Aba si yasomye yaba yakibbye. Bw'abanga si yakibbye aba yakirowoozezzaako. Ate yakirowoozezzaako aba yakitunuddeko. Ate yakitunuddeko aba yakisonzeeko. Bw'aba teyakisonzeeko aba akiri. oyinza okuba musaazi n'omukwa Kati tulina okukola tunyweze musaazi. Kwe ni musaazi omumanyi. Bali ssebo balina eddagala bayita ne mu mbuyaga. kikumi kyateeka Bw'atandika bw'ati bajaji tesiikuula. Katugenda kwatyo mufuna. mufinga ssebo Kati kiryoke. Engeri kiri nti mwanga mbadde mu ndowoozaako nange ku ky'obugagga. Katobe kituddamu okuyiiya. Egenda maaso. Waliwo agenda ku luzzi emugga. Kati aba agenda. Omanye emboozi eziri ku kyalo za Bukalabanda. Abantu bagagawalidde mu Bukalabanda. Ng'agenda na Kakalabanda. Egenda maaso. Oli Akakalabanda agenze nako. Kale bano ssebo baava ewaka. Okola ki? Kwe nti tetusobola kunyweza musaasizi. Bw'abanga aliko ekiri ekinankani kyabwe. Kyekyaki ekyo? Kwe nti kino kye kinyweza empewo eri obutadduka. Alina empewo eddusa. Kati buli wogira bw'oti oba ogize empewo eyo oginyweza. Maliza. Egenda maaso. Simbawo. Mugenda simbawo. Waliwo agenda ku luzzi. Mugandawo. Bannaye. Yasefunye. Mumanyi kyenzudde? Kiki? Kalabanda. Akosige Kakalabanda kaboogere. Jambala mu. Kweni nkasanze kweni soko yamatu taboka kutuuka. Jaseka kutuka kawa. Bannaye omusajja aliko ekigere jjamu. Kandabe nga babwegezaamu. Pantu. Nane. Bamanyi bwe katuuka bwe bugagga nga beegeza mu Kakalabanda. ekyo mukimanyi Kamanyi kye muliko. Temanyi nti Kalabanda kalimu egundi ako. munofiira wano ku kyalo mwene Mulowooza mumanyi obulamu bw'abantu obugenze. okugere Obwo obukalabanda bw'aboogere bussa abantu bangi nammwe bujja batta mukaleete n'okaleeta. Temuddamu nakakwatako. Olinga tabanga akatulemesezza n'agenda n'obugagga. Ono kati ati. Abagambye embuka binnyo naye ssebo ye agenze nako wuuli. Olonda nnyo. Kawonye. Ono ng'agenda nako. Londa. Abagaye kalimu ebizibu. Chokanze. Nange. Ono yagamba akawonye. Egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kakati no tugenda okudda ewa loodi. Ali n'awummudde mbagambe watandika okudduka. Aba muzibu. Wuuyo. Kiki nti wuuyo? Gwe. Vaayo. Vaayo.
awulira ennyama embisi wano esaana ku luti aliena apoyesezza mutaka bateesa kukola ki awulira ebigambo omuli kuyoola kufunga nyweza lumu tekisaanagirayo oba omunywezezza musiba mu kiwato omwo oba omaze kyetaaga okumutayiza omulundi ogwo engwala esooka wabuukira musimulirewo engwala esooka ngwala kumbe mutaka wabadde yeebase awulira ebigambo ebifundikira n'engwala kuyoola kunyweza kufunga ebigambo modulo tugenda maaso efirimu egenda mu maaso mwagala kuyoola ani stupid bogus natandika ata wuli agenze tajja bisobola bagambye musajja kumutayiza bwatandika bwati abanga mpeewo mu ttale wuli agenze ono namusimbako bagambye aliko omuzimu ogumutambuddeko ogumugamba dduka wuuyo 10 nangaye Tomu jangu mwetorole yangwa jangu mwetorole. Zembikoye bagambye addukira mu mpewo. Balina okumujjako empewo emuddusa. Ono yamusimbyeko. Yamusimbako n'amulemerako. Kati ono oluvannyuma saagala kwavuwala maama, saagala kudda mabega woowe. Ogenda okwetegereza kumbe atandise okustretchinga. Efirimu egenda maaso. Atandise okustretchinga. Omuntu lwaki bamusibisizza byayi? Twandigambye emiguwa gye gikola. Kwenti kana akagundi akazingonyoke kagoba omuzimu ogumuliko. Bane mumveko banaye mwana munekeza wadange kwerekera otubuzaabuza. Tonalengera ku kiveera. Tidalaba ko kiveera motobolole. Mwabbi ekiveera kya muzeeyi. Kireete. Kya muzeeyi. Dete kisawu kiwatutte. Nange. Ha? Ojja kiyeta sebo. Dete kisawu kiwatutte. Kaleeta omuzingonyo. Oliko sezzimu. Tujja kuba ya muzingonyo. Kalina omuzimu oba ogugundiramu awo. Ekikapu kya muzeeyi. Ekikapu kya muzeeyi. Leeta engatto. Musaza ebisenge bijjemu omuzanyo. Onawuza simanyi bamusonyiwe. Abantu bamusibise. Nyamba. Bande iswagala kwavuwala. Tubulire ekintu kyemwabbe banange simwabadde ssente. Kalabanda twagala kwavuwala bambi mubutuwe. Baba kyakabanda mubutu. Soka munsumulule ndaba bukalabando batunaabulaba. Ngakusumula n'otamba bukala. Gwe woto todduka gwe. Oyagala kuyuza. Bamusumulule sezimu akomawo. Omulaba. Wali bukalabanda obumpe. Bukalabanda bamuzeeyi. Mwatu cha chikapu cha atolwa nuwewu. Obukalabanda? Twagala bukalabanda bwa muzeeyi. Nze natuta ku bukalabanda. Bwewunza. Asose nagamba musumulule. Ayogere ku kyobukalabanda. Ate kati agamba tannabulaba. Omuntu ono ali muki. Musazi tekibirwa ku kyalo kunonga. Kadi musazi teri kibibwa nga tokirimu. Teri kibiddwa kitundwa nga tokirimu oteeka okuba olina kyomanyi. Oteeka okuba olina kyomanyi olayika gw'okolaganye n'abo ababubbye. Ojja batuwa. Teri byakumwegayirira. Fred naye agamba akoye obwavu.
bwe kibanga bugagga buyimiridde ku bukalabanda agenda kuyisa bubinnya bulina mpaka ng'abuleese. Sende mukwate obukalabanda mu bubbi. Ojja kubuleeta. Nze sinalaba ku bukalabanda sinakwata ku kigambo. Wegayirira ki? Tunulira. Namukituko twagala wali bukalabanda so omusaasi. Namadama kibanda tuli mu buzibu. Twagala wali bukalabanda. Sinakitwalako ekikapu kya muzeeyi wammwe. Ekituufu musaazi si yakituta naye. Obulogezaako kuba nsimanyi. Tugenda noonya ffenna ndi kale tunoonye wamu okusinga munakuba emiziŋŋoonyo mujja kungobera sezzimu. Baasi. Ffenna tuli mu buzibu. Yangu. Bwe sikusibeko olwayi oyinza okuyuza. Bane sigenda kuyuza jangu. Nkwata bulungi. Sindaba naye munkwata ng'omubbi jangu mulya n'abantu wano. Ekyo ekyalo gye kiri oli abeera ku kyalo nga akimanyi nti abaawo balya. Zanya n'okuzanya. Ate yonga mumuku. Kaakati no lino. Chali waffe nawe tumanyi. Gwe mumukwano kyali waffe just watumukutemu just kaba. Asike muntomera bika. Kiki? Justin yabadde. Bane mulabye ku bukalabanda just ntulwe n'akalabanda. Mumbuzanyi. Ye lwaki mukalemerako? Mukagaza ki? Kwini obukalabanda bwabbiddwa. Kalabanda batatawo babubbi. Buno oba kitaawo. Lawrence agenze n'akamu ku bbo. Agenze waka. Oba agenze waabwe. Baasi. Ne batandika. Baba. Bukalabanda buleese obuzibu mutya okwavuwala bambi. Egenda mu maaso. Kaakati n'ogenda okuva eyo. Ono wuno ali mu kutya abangu. Ye muwala wa Matiya. Tuba tuli awo nga akomyewo. Lucy. Sokolindeko. Obadde kyabangu. Obukalabanda tebabubbi. Obukalabanda. Bukalabanda obwayi. Obukalabanda buno. Obukalabanda bwabogere bwabbiddwa. Babututte. Katonda atu. Kimanyiddwa bulungi obukalabanda bwabbiddwa ate ekiri mu bukalabanda kizibu nnyo. Kweni buli amanya ku bukalabanda bwabbiddwa ataama butaami. Ekiri ku kyalo kikuno. Kinene. Ekyalo kinene akiruma. Naye sibamanyi. Kayino ng'asooka beeyongerayo. Yajja Misinde. Ajja ayita taata. Taata. Taata ebizibu byazze dda. Kweni bizibu kikweni obukalabanda bwabogere tebwabbiddwa. Ate obanga babubbye. Si batabani bange bano. Abadde agenda kukyusa mu bulenge. Adde balina muguza ali mu kukala kate manju. Bannange. Muzeeyi wuno ne tabitegeera. Embeera bwetyo bweri. Efirimu egenda maaso. Bogere. Yamulumbirawo. Bogere oli dda bogere. Nkubuuza. Kweni onjagaza kindi wano. Kwenti. Oyina kyotwagaza ku kyalo kuno. Lwaki wagenda ekyaggwa ogenda oleeta emikalabanda nga tomanyi ngeri yakugikwatamu emikalabanda gyo? Singa wamanyi obukalabanda si bwangu tewandibuleese. Kuma kumala lugaba tabasi. Bogere. Goddaawo mbenga ayogera jjo olina enduli. Nga bwakwate kubonoga. Bwe wagenda n'oleeta obukalabanda obwo kwali kusanyukaako na mirembe gyo. Kalabanda. Katwagala ogenda oyo labikendi ogenda obunoonya obuze ekyagwe gye wabujja. Naye singa kikulema nkulabula gwe omulundi ogusemba. Mw'oleegera omutwe okulinga lino ani gw'ovuma omutwe gwe. Nja kusimula enkuyu. Bogere obukalabanda. Bogere kwata obukalabanda. Bogere kweni nviire wange. Naye nkuwa amagezi gwe. Yamuganza kulabula. Omwana. Singa omwana wange alugendera mu ggwe. Kukwata. Ngenda kwata abaana bonna nange. Nja kubafuula ente ezitazaala. Nzanyisa. Bawano. Nja kubaliira ku muwogo ng'enva. Gwe tewagenda ekyaggwe n'oleetayo amaanyi katodduka ekiro. Onadduka n'emisana takyaliko budde. Ngekikuma kumala lugaba gabage. Kirabe. Wakiringa kiringa kye bazaalira ku ndagala. Nkulabula ogusemba. Kwate kubo. Dda ku bigere ebyo. Olabika edi ogende. Ndukuyame ni kutuma. Onenye obunankani obwo gye wabus gye buli. Nga tebunatta bantu.
Chagwe gye wabujja. Ekyalo kitere. Naye kwogeza bw'oti mboge. Ekyalo kiguddemu ensasagge. Matiya nviira. Matiya nviira. Nkubulidde. Matiya. Matiya olina kyonjagaza nja kuba akasaana mu mugongo. Boogere. Boogere obukala. Ono kyasinza okweraliikirira obukalabanda singa bugira abaana be. Babbi. Kenkomewo. Ate nga boogere nandibadde. Naye yakulaba. Kyasooza. Gwe sooza. Obukalabanda obwo. Naye obukalabanda gaana obufuno ojja kukiraba. Mutaka nga kwata kubo kweyongerayo. Nze nabageba bubbe. Kaakati ono yakasuuza abawala akakalabanda. Bantu kuleeta kutambula na bukalabanda bw'abalugo ng'akasuula mu muliro. Ng'asuula akakalabanda mu muliro. Ye nga yeeyongerayo. Kale nno bwe yeeyongerayo akookezza. Efirimu egenda mu maaso. Kale nno ogenda okudda eno. Omukka gutambula guvaawa. Nange. Ono yagenze n'ekisawo eky'obukalabanda. Akalabanda akamu kasuuliddwa mu kyokero. Akakalabanda akamu kasuuliddwa mu muliro. Kale muniga agenda otuuka eno yadduka akebera. Agenda okulengera mu kisawo. Simuli wadde ekintu. Kati bye biki bino? Abasiru ne bambuzaabuza simanyi mbu mudimu ssente kijjudde ssente. Kumbe obwetazirukira bwereere n'asuula awo. We yasuula ekisawo. Omukka obwedde eri ogwokya wakeeza akalabanda ekisawo ne kiruka ki? Ekisawo. Okugeregereza mu kisawo. Mukisawo bwe bwava akabadde akakalabanda bagambye bali balongo okulaba enjala omusamba gwe gwava mu kisawo oli tannamanya ali mu kwesooza yeesooza nga bwange yangu wano gwe watujje gye twali tulina okuba gwe watujje gye kuva mu kisawo akabadde akakalabanda laba omusambwa gubula we gulabika gukutte bagamba emisamba mirungi giba tunulira oli agunyumyako agwenyumirizamu nga tannagulabako newe gulabikira nayuza mutaka nayuza nakinja nakunja uli agenze omusambwa laba omusambwa kuzanyira ku bintu by'abandi kuzanyira ku bintu by'abatugale gwatugole kinyika ne gunyweza mu remote ono wenda okuwulira nga amaanyi takyalina amaanyi ne gamugwamu gwasunguwadde dde obusungu buguli bubi kwebisabisa ne gulyoka gunyweza ne gubeba oli gumubebera mu remote ne banange tozanyisanga omusambwa ne gukwata ensawo yaagwo tetwagala kutuzanyirako kabadde kakalabanda ne gukanyuga guweereza banange kiki kyetuguddeko bamuweereza ekitereke nga gwe gwe gundi ovaawa muzeeyi wakawuwe naye nzijayo omuntu ono awuli agala kumyania kino kivuddewa ogenda okulengera ekyabadde ekisawo kye ekyabadde ekisawo nange muzeeyi naye kanyini atabuddwa gwe gwe gundi gwe efirimu egenda maaso tulengera obukalabanda bw'ekyaggwe gye tulaba ate nga nagambe nate nga bulijjo eminze nkwereza
Yukira zigenda mu MK Majestic Plaza level yokutana edduuka liri namba 8 abasuubuzi n'omuguzi n'omutubaaniriza nammwe abaagala okubeera ba clients okwetolola eggwanga efirimu egenda maaso egenda maaso biggwa bitya naye nga nagambye ne kwemizu video kati osobola okulabika ndio zetuusako ku branch yaffe empya ate nga branch yaffe empya eri wali eri ku Sekawa market Kisenyi Mengo buno geno kategereza nga yebubiyo bagenda ogenda yaddukira abadde amanya agudde ku kimyula yali agudde ku kimyula abanoonya obugagga banembunonye nga mwegendereza emisango egimu egigaba obugagga sigiba myangu efirimu egenda maaso kati bajja bayita Lawrence akutte gwe kiki ekyo mumulabye kakati ogenda okwetegereza muzeeyi yasibira kumutuula mu kalakaasa wa Kitege omuntu alandinze nga jjoba wanje alandinze nga jjoba ku muwemba kakati ekisawo jjukira kyadde kibbiddwa naye mutako n'engeri gy'alandinzeemu agudde n'ekisawo kasalambira mu katundu ate naye wajjukira omuntu eyamubbyeko ekisawo yabadde ayambadde bw'ati kati agenza okebera mu kisawo nga sibulimu obukalabanda tebubaddeemu kati ekizibu weekiri kwendale kiki omanyi nti omulongo yeeyolese ono yandibabuulire naye alinga afudde oyo tannaba kufa oyo mulamu oyo tannafa nedda kati tamanyi ki kye bayinza kuzzaako kwe nsooke tufulume essabo kwanza bweza nga basooka bafuluma egundi muzeeyi yatabuddwa dda kyekigenda okukolebwa nani mwogeza naye ayinza obutalamu omanye embeera gy'alimu oli ayinza okuba nga alina kyamanyi naye ekizibu ekiriwo kwe kubanga kyetulina okukola otaasa ekyalo ne famire njagala olabe oli singa bagezaako omwogezi oba mukwatako omuzimu ayinza okuyitirayo kuba olwedde embeera gy'alimu alinga omufu kale kye balina okukola kyekiriwa okulabika ne bataasa ekyalo kubanga abalongo bali kasita baavudde mu mikalabanda kali baafuuse bakanywa musaayi egenda maaso ekiro kino ekyalo kirina ebizibu byotalabanga kuliko abagoba empewo agoba empewo bazibu nnyo si baakuwena si basema muzanya n'okuzanya ye famire ya Matias efirimu egenda maaso daga ekutuusibwako tine beauty clinic bali ku park enkadde mall level ya kuna akasenge namba L20 kumbe Freddy wono baneno nsonyiwa ajja okubanga munayina kutabukidde kweyinsi wali buzibu yena lulungi w'okukyalo kati nga mukwano gwo boyina okubanga omwagaliza ekisinga si bwe kiri kwini era mukwano gwo otali mwagaliza kisinga ate oli kyagalizaani kati munembadde nyalo nyambe engeri gy'oli mukwano gwange kwe nti gwe siwali kyesinza kukola ku gwe Fiona kyonna ky'ogamba kwini mpeereza akanaakani ako kampeere muganda wo ojjaka wa Tom naye gwe walemera ku Tom naye bakundaga nti ndika ejjute lyeriku nemeseza oba ne tukomayo wamutuula ku mukalakaasa jajja nansanso okusanga jajja kati kumbe ku mulundi guno Thomas yazze sole
Matiansi ngozo papa kiki ku mulundi guno ekikulese ng'osiira obukalabanda kweni munange obukalabanda bwaboogere bwabbiddwa embulaba wano hini bwo bwabbiddwa era bwenkebera wano munkuzannya namba mbulaba abo balongo tebalina bba koye nti bali abalongo si babaawula obukalabanda baali balongo eyo gye mwa era bw'ogenda mu maaso n'olayikani oyawula obukalabanda buno oba oleese buzibu kaakati amaanyi g'obukalabanda buno baali babujja mu kyaggwe era ne babukwasa boogere okulayikani afuna obugagga naye ate ono ye bwe yagenda ekyaggwe yajjayo kwegamba amaanyi ge yajjayo gamutambuza ekiro ne gamuyigiriza n'okulya ku nnyama y'abantu naye jjajja enjala etuluma kati ono yalina ekizibu kuba bamugamba nti okubeera n'amaanyi ago olina kulya bantu naye nga mbeerera kati embeerera nga tezikyalabika baana myaka 8 baba bannaalongo mbeerera tezikyali ennyama munaye tuli ku makaya kweni omanye olulala olimanya nti omuntu we bamuwa eddagala talina kulisobya eddagala mwalisobya tutekekyo ate mutya mwalisobya laba ettapu kati jjajja kati bo obukalabanda tugenda bukolera ki jjukira ono ye mweraliikirivu nnyo wakati okuba nti obukalabanda bwabuze ate ng'abaana babubbye baana be kati ng'onamuga agenda olabe munnowo mwogereziganye muyina kukwatagana tulabe bwe tuyinza mulekeni munoonya ekintu kye muyinza okulekani mukwasaganyamu abalongo bano mubakwate mubazza ekyaggwe kuba temujja basobola kati genda oteeseganye ne mukulu munno tunuulira mukwatagane mulabe ensonga ezo naye obukalabanda ekyaggwe bunadde butya ng'akamutwala be bakookezza kyekyasinze n'okunyiiza omulongo omulala egenda maaso ekyasinze okunyiiza omulongo omulala byebyo kwinayo njagazaaki si kyalina kintu kye nnakwekolera gwe buli kimu n'ova mu kyalo kyoyagala kyogenda nakyo mu maaso gundi gw'osanda olekeni temukyanfaako ddala kati kyekintu kyendabye kubanga ekintu kye mwasalawo kukola kwe kuba nimutwala bwe kyemwagala kweni kiki ate tulwewo munnange ye lwaki ndwayikwata gwe gwe bawandiikira amabaluwa sebo gwe ali ku noobu kale Tom sooka olindeko kolanga bwe gamba kati sooka okwate ebyo byose okudde e Kampala kuba embeera erabika ekyamuse bukyamuse muzeeyi yamugaa sooka okwate ebyo byodde e Kampala embeera ekyamuse embeera bw'eneemala okudda mu nteeko tujja kulaba ekyokukola kumba oli naye awulira Fred ate Fred ono bw'aba agenze oli aba asigaza chance ey'akawala kale muzeeyi mutabani we gwasinga okwagala Fred gwe jangu kati gwe ogenda kola kino genda oyite omwana wa Matiya tule kye tugenda okukola nsanga wali masaŋŋanzira tolwayo oli bamugambye akwate ebyo byave wano egenda maaso muzeeyi nga asooka ayitawo ensi weeri etaamye butaami kati ekyalo kino kiga kiguddemu ennabe kaakati naba agenda sebo tokyanfiirako ddala kwindi gwe bwemba nnagendaga nga nina gyengenda gwe tosobola kugumiikirizaako lulumu nonneesonyiwako bakunaamira ye kiki kyennina ekyo kyewampola koleme kunneesonyiwa kwenda olaba emyaka gyo omanye emyaka gyo girabika gyegikweredde okulabika ni olowooza ng'omwana omuto buli kaseera obeera oleekaana buleekaanyi tomanyi kituufu kyolina kukola oli wano waleeta emikalabanda gitufuukidde ekyambi naye tolina kyosobola kulowooza ng'omuntu omukulu oyagala zijje koye nti nkole ekyokulaga ni ntegeera ab'omumaka go bonna olyoka otegeere nti ntegeera njagala olabe ntegeera nina omutwe gwange ye agamba alina enkola ze bw'abanga alina kyabala teetaga muntu yenna kulekaani ayingirira mu ddembe lye oli wano ontambulirako olina kyenakutwalako kyomanja sooka olindeko oba okukunja miti ono ye mukunja kubanga ye ali abalamu
tombulira bafa lunaku owa yafuddeko abantu bafudde obukalabanda bwatabuse kati bafe bitukenda n'agamba nti okimanya abantu bangi abafudde naye gwe tonnafiirwa muntu yenna tagala nga tayonga gwe nno tunulanga tampeku embotofu wosinga okutigira ninkusinkana nsikusanga nnaku nkugambye ye Filipo mwana wa bandi yoweka n'amugamba nti kati olaba kyene ekindeese nze kugamba nti ekizibu tekikyali kya munju kyafuuse kya kyalo kiramba owulidde ffenna kituvunaanibwako naye gwe nkugamba weefudde mukuku kiki amagezi ddamu mu mbeera zo bulamu balina okudda ewa kabaka bulamu ensonga ezo balabe ki kye bayinza okukola okubanga beegayirira kiwali badde oŋŋamba singa waŋŋambiddewo ekyo nalwadde nkitegedde naye gwe n'otandika okuleekaana nga siraba nti olinako n'obuyambi buzze nabwo kati oba ozze kuyamba ekyo nakyo twaba ndibadde tukiraba kati tetulina kyakkola tugende awo ojja nakumpola ku ssente kuba nazo zennyini sizirina egenda maaso tugende n'okumpolompole batandikidde wano okubani tugende gwe weeri baba obuzibu bwagudde otya jjajja omulongo bawusi mufu batya jjajja mufu bayokyeza mwoke ani akola ekyo omulongo omulala wuuno munyiivu anoonya munne ate munne mufu bonna bagenda ku musawo omu ne bano bo yabawa eddagala libaliisa bano bafu waliwo n'abaafudde dda babiri omulongo yakatta babiri abaafudde bafu babiri efirimu egenda mu maaso obukalabanda obwekyaggwe kye tulina okukola kwe kunoonya omuwala ono kwinti ate oyo yaani kwinti nze mulaba wuuyo waali nabawo omuti gw'omuzabbibu wabeera waliwo ani alina omuti gw'omuzabbibu ku kyalo omuti guno guli mmanji wa nnyumba kwe tuli ku mutala kuno kye balina okukola kwe kunoonya omuwala oyo abeera kumpi n'omuti gw'omuzabbibu kwe balina okutandikira okulabika ni banyweza omulongo oyo tunulira ebintu tebinnatabuka ono omulongo anoonya munne ewalule mutegeddewo bulungi kakani bamaze okutegeera awali omuti gw'omuzabbibu manguwe ne batandikirawo bagende babe nga bakola ku nsonga eyo awali omuti gw'omuzabbibu efirimu egenda mu maaso omulongo yanyize abasinga bali tebalabanga ku musango abula wayagalira alabikira gwaba ayagadde tugenda mu maaso nga bavayo ne mukongozi bavuddeyo naye genda okutuuka waliwo eyagudde mu kitooke kyagonja ate nga bulijjo bakirayiro kifiiramu ono mufu oyo yawedde dda twende ekigenda okukolebwa kyekiriwa kakati ono asaze wakkirire mu kibuga agenda ye Tom aba agenda anange ne bannanga abantu bali mazibu badde simanyi tuwoli banne nga ate olabika oyuzza siyuzza mbwaka omanyi ebintu bino ebitabuseemu
nteekeddwa kubanga munaigulu waganye munange ekintu kyenjawulo kulemese bananga ate naganyidde enjawulo nage ngenda kirowoozaako then nzije nkubuulire kyokka obwedde ekiro kyonna nkirowoozaako encha kati ate Kampala eyo enkya ngenda kujja e Kampala ojja mu kibuga so kirabika kijja kuba kyangu kubanga bw'olutuuka mu booti mu kibuga nkubiraye kati saba omwala nga muganda alina enteeka ezigenda mu kibuga ono nti katujja kusinkana mu tawuni naye Tomu neddala ekituufu gwana gwe owulira onjagala nanga ate akwagala anaava lubaga Fiona wansindikidde akapapula kano noŋŋamba nzije nkulabe era kati ndabise nti nzija kati ate nzu nungenda Kampala ndabike ninkolerera kati agala nkole ki negwe banno tobagambako nti oba Bobai ekyo kyembadde nzizaako kyava gyamusiibule mbu kyabadde azzaako otuuka mu kibuga kati wotuuka mu tawuni onkubirako teweerabira okunkubira ttaka nga yeeyongerayo apapapapa alabike ng'atuuka mangu kyakulaba bano baabano banoonya okusala amagezi omanyi okuba nti gwe banoonya gwe oyagala okubayamba ono aliko empewo ez'amaanyi laba omusambwa gwe oyagala okuyamba abansobezza gwe oyagala okuyamba abazanyidde mu buyinza efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso akagato kakano kati gwe ono abadde ng'azudde akakalabanda genda okwetegereza kyayita akakalabanda omuwala gwe babadde bagenza okulaba yagudde ddeeri ekirabika ndi gye basuubiriza okuteegera ate gwe gwe guba gwasooseeyo twatumanye biwedde bitya tulaba bukalabanda bw'ekyaggwe nate nga bulijjo Elmusa Siraji nze nkutuusaako emizi video nate nga bulijjo yakwata bukwasi kwono n'amanya gwe bameka abaakaliibwawo tugende tuzuule muwala wa kibuuka kati ye amanyani gwe guzaako jjukira lwa abaalinnye mu kakalabanda kali waliwo abaalinnye mu kagatto efirimu egenda maaso egenda maaso kali waliwo apakira ebyo byadduka avuwa maama gwolagawa abantu bali mu kufa nga ate nsigala ano nindenze ku nsange kati oba tonna bakuyuza omusambwa guzaako ye yatandikira okulajana musambwa ye gwe guzaako yamanyi engeri gye bayinza okuleka ni balemesa omusambwa ogwo wange ono yatusobodde busobezi ate musawo kiki naye munaawe mugundi wagambye nti omuwala ono yagenda okola ng'akanyeebwa okunyweza omusambwa gule ate kati omuwa eddagala apasukayuze tunaagukwata tutya omuntu bangi bafuddere kuno tugira ono lumu otuwe nga tu ekintu kino kiggwa kwe nkyogera kituufu
naye omuwala yalina okwesalirawo oba anaafuuka saddaaka eri ekyalo. Tunuulira yegenda maaso. Nasifuna buzibu bwonna. Kati yakola ng'asooka amuliisa akapindi. Naye gwe mukisa gwokka. Atandise omupolota. Ng'asooka amutegeeza ni yegwe chance eriwo okutaasa ekyalo kino. Naye ssebo ono mutuula ku ngowaba tebamuyigiriza bajjajja kutuula. Ayina engeri gy'atuula kweganga yeeyo. Kano ke kamasi. Kaakati nga basooka bamuleeta. Nokozesa okukwata omusambwa gwo. Ne batandika okukola entegeka ez'okukwata omusambwa mu buli ngeri gunoonya ono. Kati bamusibidde wali. Bajja kwetaaga abavubuka envuumuulo. Tukwata omusambwa. Nene gumala gufuluma wa. Ugenda beera gwa tapu. N'okusinga bwe. Omusambwa egenda bagenda ogunywezaamu. Baga buli omu atekinga position. Ono amagulu ge gano ge bagamba aganagibwa obunagibwa. Ate kati buzibu ki mukugamba nti kumirawo? Bano bayomba oluyomba. Kintu kyakuteesa. Kugambe nze nkuuma wano tombuulira. Nze ngenda kumira nti oba olaga tombuulira. Kwate kubo tambuli. Abange mwe kiki? Manyiira atuleetera obukalabanda ne basooka bagwa kava. Buli omu n'agwa kava balinda musambwa okuvaawa. N'atandika okuwuula. Waliwo obutamanya gye guva. Bwe gujja guva mu mugo. Olunesi mwangu oba kumutuula ku gundi nga kusamuliza enkanamo yagusiba enkanamo ne gudda mu position ya kalabanda gubadde gubafuukidde ekyambika. N'aleeta empingu n'asooka asiba guli n'agunywerezaawo. Agusibye enkanamo ya kiwano kasaagala kuzannya. Awo no bagamba sitooli ekyalina okweyongerayo kiki ekyaddirira. Kakati n'omwala ono yakeereza nkokola okulabika ndi yayolekera ekibuga wakati okuba n'ekyalo kyali kimaze okutereezebwa. Yakwata kubo ng'ayingira kibuga. Kumbe ekibuga kyaliko abagezi baakwo. Bakeera kunoonya be bagenda kukuba maali. Mukazi watunga ajja. Omukazi gakuba ndulu. Ensawo yange ensawo. Ensawo yagitutomisa yange nze ensawo. Ensawo yange nekyoka mulimu ebintu by'abandi. Ensawo nga bagitwale. Muniga. Muleeta wano. Embeera embi. Yagala kuleeta buzibu. Kati ebiki bino ate byenzibye. Kumbe mwe mwali akakalabanda. Oli yali yagenda n'akakalabanda kano katereka. Laba ate akakalabanda bwe wakasuula ne wabaawo akalonda. Kati yakalonda ye n'agenda nako. Guuliza ki ekyaddirira. Ebadde emanyiddwa nga obukalabanda b'ekyaggwe. Philip omwana w'abandi yabadde alabika ndi akutuusako firimu yaffe eno n'abazanyi bonga Kasi Musajjabbi Waligo Fahadi Mubiru Akram Babazi Benita. Mwebale kulaba naye nga mwenna abagira tubagala nnyo nate nga bulijjo eminze badde nkutuusaako eno bwete bwegenze mweraba.